Abenane munagambira tetubakiikiridde tubawaddeyo abakiikiridde munagaacho eri politiko omuyayi wamwe abadde bandoza muli ensonga zammwe zezo mukuswala mwakuvaako n'olwensonga eyo omuyayi akyogedde netambisizaawo kayise naye bannange bantu mwe mutuulekaawo mutwaleyo eddakiika ezi mwebaze Mukama Katonda kuba mwakafaananyiga Mukama Katonda yakola ekintu Adamu ne Hawa ne batalya kibala ng'essaawa eno ffenna tuli bwereere omusota tegwajja ng'ekibala kyasigalayo nga buli kimu ekiri kigenda mu maaso bwe mwakutte kamera y'abakamera sho zitambula naye nga tuli buswa nabamawala embwa ya Nimulodi eyo n'obunenaawo ng'ayimiridde awo abantu bayita mu kibuga nga bagenda osuula abantu batambula oli ku bantu bakafaananyi nga pulezidenti w'eggwanga asooka okwogerako eri eggwanga mwanjule ladies and gentlemen andange kabuswa naye webikkabikkako munange ate webikka kinga oli busuzi wali kiriwo jukirawo tetuba na nsonyi tewali kye wamma mbikka kigasiya ladies and gentlemen jukira ntaayaya nzireero ladies and gentlemen right about now let's introduce His Excellency the President of this country. He has something to say about security. Ali buswa Bemboko Lwaki watambula mwanya kwotambuza omukulembeze aha mama nyabakola ki abuuza ku bantu kati wati abayogerawo Kanyamutolo nekayitawo kitawo tulabe nze Kanyamutolo yogera nno in the budget we have approximately there's something President Namtoro kumanini President ayogera ku influence Namtoro kwasa Namtoro tuza influence yakusindikira aba NBS wabana pale kwanzula tuli kwanzula nga tuli bwereere tulina emikolo nga kitaawo alyena akuwoni nga lubega nja kukuba nga ne mama wali awo akuwoni nga gwe yakuza eyakwalula esiri ogerefuna walayinga esiri mukama mulungi kubanga pa tuli mute edi yawakoze omukolo atotya tulina omuwerekera amajegi dinako zake nga nabo bajja bawerekera baze kwanjula omwogezi omanye atuula eri aboogeza kati ze mwogezi wa saidi eri ze taata wa saidi eri tuli bwereere we edi yamwe muveeno tufake banku nyingi bazze abalala bakuberiddwawo ajja kwasani Mutoro ate kisobola kenzo naye edi yawe okolayo omukolo muganda wange oba tokusobola fe tujja kukolera surprise wedding toleetenga zo okuyimba kumba omukolo gugo anna kimala bagamba tugenda bawasa lwampaka tukwa it ended in mucus not even in tears in mucus tuli ku mukolo edi yawe abijjukira aboogezi baabwe babuzaabuza basooka ne bayingira abalinga abazze watali wewo kati nange taata ndi mbwereere muvubuka mutambuze muvubuka mutambuze wangi taata muze mutya bwetutugo tuze tusulumba nga bagamba nti mu nnyumba temuba kkubo kituufu tuzze kulaba boze ndabye amaka mwe muze mugalaba taata amaka tugalaba naffe tetuteredde byokukalaga kyalina omugole aluwa omugole yono wano onaani oyo ono waiswa kamya ono mugole ono kagende wasa onagere waswa
Onodio. Yagenda wasa. Yagenda wasa. No yagenda wasa mwana wange. Yo yagenda wasa. Lwaki soli amulye mabu? Lwaki soli? Olono basonga ku Dani Magic. Lwaki soli omulukwala lukwala? Oyo, yakulabikidde obulungi. Kaka unalinga mwana. Taatuloza. Ono mwana. Tunagendera ku bya size taata. Ujja omwana obuwala yanasalawo. Kale taata tuyingire. Muyingire. Tutuule. Mutuule. Dina wakati. Soko dem vuga mtamso tule. Yango tule bana. Yang tule tule. Taata oli muntu mukulu. Nkikopye ku. Muntu ayina baako n'empenduzo. So, mutuuka mutambuze. Bangi taata. Muze. Tuzze naye omwana oyo azze okuwasa oyo. Amukola mutya? Tujja mugira, tujja mufunira. Mwayise n'abaana ab'obuwala? Abaana ab'obuwala bali ewammwe. Eno tulinayo naye nammwe muyina. Tusaba bajjukira Nuupu erina obwana ab'obuwala. Tulinayo obuwala ki bwe tulina mu Nuupu? Fifi. Fifi ki? Fifi da Queen. Fifi wa Bobby. Fifi wa Bobby. Tulinayo Amulindwa. Apa kwabo abantu abanene bamanyiddwa mu ggwanga. Sauda Madada. Nina Losi. Nina Losi, Sauda Madada. Kona Kimuli. Kona ky'omulala awo. Uweka wempe. Sauda baagala. Nambozi. Nambozi nanjiddeko. Zenzi janga wala. Tata tuyingire bati. Sebo taata. Bannange tuli buswa. Taata tuzze n'ow'emukono kajje naye ababuuzeeko dijje tuwe yakayimba akasabuwa natoolo akajanjawaza omukolo ajje Nambozi. Tugende tuwese onalebe ekitiibwa. Dijje tuli buswa. Leka mbeeno bwe walabika obulungi. Nambozi ayagala nnyo awantu. weyagala kwatawa Taata tujje. Ekikwasa ku gomesi ziba zigendanga zikwera. Mujje kale naye eyo batukubye nnyo tuve. Ndabanga abasusse. jangu tuwa abantu ekifaananyi singa twali bute. Mujje Nambozi jangu. Nedda ndabanga abasusse. Bagatubamu akafaananyi Nambozi ng'ali butwa. Wakati zibiri zoddemu otunule nga Nambozi bataata nga tubuuzaako nedda baleeta ebijja wadde akatibu. wallahi mukama wa buyinza. Mukama wa buyinza. Dira nga totubuuzaako kale ng'omugeza gawo taata tubale tusaba kusenga wa wano omanyi twali mu kayembe tulina omukyala gwe twasanga baatugamba mbuotunajja ajja kuba ku kyalo madirisa ng'atulengera Abaganda balina ebintu ajja kuba emakinde ku madirisa ng'atulaba era bwe tujjidde wano ng'atulengera bute tusaba senga waffe ajje atubuuzeeko. Shamimu Malende wamma. Mpaka yimba kaleta Shamimu Malende enkudi. Awensaja bayagaba kukadda tuli buswa omuntu takyekuya. Shamimu Malende dijje nini mulo. Tuze mu magulu gene ekiwato gwe kinyumirwa omukiri yali yalayira obutasula mbuliri abaana bazina tebebakambuliri. Taata Vubuka mtata. omwana tumulabye. Maulana tukomao kwenye ensonga. Twatuse kati. Ngenda Twatuse kati kilo. Nenda tususse. Ng'agamba abantu muzze Obuganda ku nti. Era nga kyayogera okiraba. Nedda. Basobola banyawuze kumulaba ngenda kuba mwami wa kitiibwa. Badde awo ne baba banzijukiza. Waliwo ebigambo ebitambula era abantu beebuuza nti Rain anajja 2026. Jangu ate anyagaana abantu Anjagala abantu beewulirire
nkuwuliddeko biva mu kamwa kange kikyenjaga sanga kumwana niko twasomeranga twalinanga debate ngala nkuzeeyo buto okuteeketeeka ogende mu parliament twasomeranga twalina debate twajjanga tugamba good evening class good evening yes gentlemen basebule banya mugenda kuddamu good evening sir good evening class good evening sir bana emiddemu musaba ataddamu bamusibe wayo musibe kwata basebule banya abaana mukirize mbange kutusatya yekaisawulisa ndaka ku bantu omusajja yokkenganda oli mweyakasiba olw'ebitundu bye byekyalo olyo kale kankuteeketeekogere mu parliament. Good evening class. Good evening sir. As the motion states on the BB says, abati tuzinoonya abantu twalinaga motion ez'enjawulo yanga nateekwa bayasoma genda kuwamukoma n'obuuza motion ze bajjukira mu primary motion zemujjukira shifula fire is what one fire is better than water shifula to weigh oyo agenda gamba enkudi is better than good ali ozambe is better than mudula kale katugende motion mukulu kristo emotion Where's Skyping stores and yo katwala abantu ebweru ku bbanja don't kristo emotion ye muri yagamba fire is better than water etuwe yo motion ye sagala kwogera nti sente si byonna bakati Don Chris wabatalinayo motion skuta to emotion mom is better than dad mom is better than who unasiba mu motion to emotion ye The 7 is worse than the gun. naye yo mbadde ng'agyagadde tusobola okuwa point wano nga ziringa emitwale tugende neeyo eriwa egenda ofunayo motion banaye toganya Maulana okukoonako akyaliko omwoyo gw'ekkomera motion eriwa agambye Magere is better than Ntebe State House. So Jimanyi Magere is better than motion. Monogamy is better than pornography. Kakanyama tuweemu. Maulana teweesiganga ab'obukaya baba tebamanyi luzungu. Bukaya babwesiganga omanyi lwaki akakaya akasiba ne kayita wano mbiri abasiba luzungu tuweeye kusiba mwajibu bw'oba olinayo motion yonna byonna eriwa tuwera awo woli egaanye tugende neeyo kinaki monogamy is better than polygamy. Tugende ne good fire is better than water. Ladies and gentlemen, as the motion well stated on the blackboard says, fire is better than propose. As motion igamba ki? Fire is better than water. I propose the motion. Propose yakola ki? Yakkiriza. Fire is better than water. Yakkiriza. Fire is better than water. Let us have Honorable Nkunyingi Mwanda to come and give out his views. You are most welcome, Nkunyingi. Thank you, sir, Mr. Chairman, Secretary, Timekeeper, Wambega, plus the House at large. As the motion says on the BB says, yes, fire is better than water. And I propose the motion due to my following views. Number one, there are many, but I will list a few. Fire is better than water. You know, here in Uganda, we have a group called Firebase. You all know Firebase? Yes, sir. Nobody is better than Firebase. Then their fire is better than what? Water. In Uganda, we have a woman, she's Buddhist. When they looked into the names to give her, they gave her Fire Baby. Fire what? She told them in what? Fire Baby. Then their fire is better than what? Exactly. I want to tell you, fire is fierce. No one can touch fire like this. People can touch water and they say, this is water. But no one can say, fire. No. Then their fire is better than water. But on the other hand, men, I see you, whenever you ask
For a woman, you ask for water. You ask for what? On that hand, water is powerful. Because men, you know, I ask, give me some what? Water. Give me some water. Some what? Water. So, Mr. Chairman, water is bigger than fire. So, I conclude by saying that if you don't have water, you will be doomed. Thank you so much. Thank you, sir, Mr. Chairman. Let me disappoint it is over. Father, it's better than mine. Good evening, class. Well, about now we have Honorable Lubega. Okolomongo nyo Lubega byaje. Okolomongo? Tuvudde ku district yetu tugeze ko. We have Okolomongo from Abim district. The motion says on Abim says father is better than mother. Father is better than what? And you have the opposite side, Honorable Okinyeri. Proposer. You come and give us your I propose the motion. Father is better than mother. You come and give us your voice. Good evening, ladies and gentlemen. As the motion is well stated, demonstrated, and illustrated on the blackboard, the father is better than the mother. I propose the motion because of my following views. Number one, the father, the one that the mother give back to you, come seven. Number two, another point. Point of information. Not allowed. That is one. Number two, because the father is powerful, because father is the one with the responsibility to teach the children. Point of information. And if you don't teach the children, you are in prison. For example, Point of stopping. No. Point. I have a friend who was in prison because of not taking care of his children. That's why you are stupid. You're fool. You're stupid. Thank you much, Mr. Chairman. We call it emotion. No way. Defeat. Point of information. Not allowed. Not allowed. Another last motion. The motion says BobiWine is better than the family. So, due to the fierceness of me, and what happened? Let me call my colleague to give us the points in that motion. Point of correction. Let me move away from the cameras and give us. I said point. The motion says BobiWine is better than the family. I know you are brave enough to give us the points. Let me get out of the camera frame. You give us the points. Continue. Thank you so much, Mr. Chairman, the Secretary, Timekeeper, plus the House at large. My name is Sir Dan Magic. Got it? My full name is Dan Magic. Not even. As the motion well stated on the BP, BobiWine is better than the family. Point of information. Allowed. Mayanja family. Mali mwe muzaba mbega. Amonya muja sala Basalamu kako kali bafuda balugo. Kakuku nebo. Ndakinde baba musawali ne bamufuni. Awo abadayingirira akuya. Obi na yeze sikola kana bachi. Ola bawali. Mbwabadaze kula bachoya kubawo ngomujulizi nganda ba prosperinga. Embwe bagigobedde wali olumulabe beppa. Kakukube kumwasomesa ngana. Ye yango byamusomesa. Tesabu ba mu peaceful. Mboza ko byamwati atya. Nali nasomeza ye nasemba kusala izan shine. Always and shine. Eroja. Eri abalokole bali balokole. Pampo. Nene muzange ngeri basomesa ngana. Pampo wa entertainment teacher. Bani esigantereke DVD yesomero. Ngera siddi. Sawa nyadi mu kilasi. Kakukube mbweyo stand. Sawa kama mbakwe o akole bati
ngamba njagala kufumbako ku DVD yo. Ndagise maleyo ka filimu ka. Sindabise maleyo. Yali already alaba. Ngagende wange nga amalayo ka filimu ke. Kumpe. Yali akozesa kati bino bibulu movie. Ngazalaba. Okwesobola okwekolako emikolo. Kati embwe bayakagateekamu amasanyalaze ne gagenda. Mu DVD yo. Geremera Essomero. Sawa 8. Abazungu abateekamu ssente mu ssomero bajja. Entertainment kulokutala. Bagala kwa filimu ya Yesu. Abazungu bamanyi bakambwe. Balina ku CD babadde nga batuweereza Yesu bamukomerera. Yesu bamutwala e Nazareth. Yesu nzija ngenda nkima DVD enkwate yangamba. Mu DVD yasigade mu ka CD. Kumbe DVD yange erina resume from the last stop. Linako. Abaana batudde ab'essomero nga boolaba bagendo. Gw'oli eno opanze ebyuma. Mpanze. DVD otaddeko power. Ndi eno ntereza banana. Oli mabega. Ntereza banana. Omusomesa. Abaana bali eno bagati. Yateeka mwene resume from the last stop. Mbuuza omusomesa kyekoze. Omusomesa nga yeekanze mwami. Nenokola direct kasita. Ebiyengeyenge bijja. Obwana buwagwe jako. Kati abazungu ndaba bakola side beebuuza oyo ye Yesu. Yesu. Ng'ola kuliko ki? Yalekamu Omujamaika nga alina omuzungu kyebe muganda wa. Mukola otya? Ngenda kubayo nti ngenda buse. Mukama yakola remote. Oyagala onyiga stop enyiga forward. Lindako. Omujamaika. Omujamaika atwala. Abana bala nabamwongeza speed tali muzisimu. Mwana nga buwaga. Negezaako nyiga remote ekyabikiriza tebiwulira. Nyiga nti nga nyiga backward. Omujamaika n'avaayo. Nengenda nkulamu banana we. Mundio. Edwasa n'akuyita. Misalo we gasooka odde twogere. Ani agenda nayingira mu office. Nayingira wano kulya. Nenga it has been nice working with. It has been nice working with you. Basari banyamutukirize twebaze ba sponsors baffe. Skyping tours and travel. Sebanga. Awuli agatuma nsira. Comedian ye kachikole kuba itisote ni mulodi. Nani mulodi tewesobola.